but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Agambye nti naye essanyu lye liri mu tteeka lya Mukama, era mu tteeka eryo mu tteeka lye mwalowooleza emisana n'ekiro. Verse 3 ayogera bw'ati, he is like a tree, abanga omuti planted by streams of water, nga gusimbiddwa ku mabbali g'omugga ogw'amazzi, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Ng'omuti ogwo guleeta ebibala byagwo mu sizoni entuufu, n'amakoola gaagwo tegawotoka. Abalokole bangi mulinga omuti ogwotose amakoola. Abalokole bangi mulinga omuti ogulemeddwa okubaza ebibala mu sizoni zaagwo. Ng'owulira ng'obudde butuuse, owulira nga sizoni zeezo, naye nga obuliddwa ebibala. Tewali kyolagawo. Awo nzika agamba nti, in all that he does he prospers. Na buli kimu ky'akola akulaakulana. Yeebazibwe Yesu. Yeebazibwe Yesu. Na buli kimu ky'akola akulaakulana. Tulabye Musa, Nabbi Moses, atubuulira ku nkulaakulana ku mukisa gw'omuntu, ng'alina kukuuma kusoma kigambo kya Mukama emisana n'ekiro, n'akirowoolezaamu, n'akifumitiririzaamu, n'akola nga bwe kigamba. Tulabye Mukama yennyini ng'ayogera eri Joshua kye kimu, tujja kufuna omukisa ne success ennungi ng'osomye ekigambo kyange n'okifumitiririzaamu emisana n'ekiro. Dawudi ayogera kye kimu mu Zabbuli. Mulokole, gwe wazaalibwawa, gwagamba nti ebyo bikyamu, gwayagala okuwakanya ekyo, tukwerinnya ki ery'omu Bayibuli naawe ofuuke nnabbi? Bannabbi, Mukama kennyini ayogedde eri bannabbi, nabo ne bayogera, nabo ne batuwandiikira. Kati gwe alowooza nti osoma Bayibuli yo omulundi gumu olunaku, kale oba mulundi gumu mu wiiki, obwo nga bunafu, nga kulemererwa. Oba weesetinze app nga weeteza akatego mu ngeri yonna ng'olina kulemererwa. Naye gambye omusumba otakugamba, omusumba otakigamba, yakugamba kimu jangu ofuna omukisa, nakuyira amafuta, osi nakuwa katambaala, omu nakuwa amazzi. Ekiri mu kanisa ya Yesu Kristo. Abooluganda, Bayibuli eyogera bw'eti, Mukama kennyini nga yayogera, agamba nti abantu bange babula olw'okubulwa okumanya. Kati gwe amazzi gawandiikibwa mu Bayibuli, gawandiikibwawa? Banagakuwanga n'ofuna omukisa. Kyogamba gwe afunayo nabbi owuwo atali Musa, atali Joshua, atali Dawudi mu Bayibuli, wafunayo nabbi owuwo ow'omulembe guno, byakubuulira
bifuuke byawandiikibwa. Kale Yesu bw'oli musisinkana ku lunaku olusembayo, oli mutunula otya mu maaso ge? Oli musootya emunyeenyeyo mu maaso ge ng'olina obuswavu, ng'oswala? Kubanga Yesu yennyini kye kigambo kya Katonda, kigambo yafuuka omubiri. Teri ayinza kumumanya okujjako ng'ategedde ekigambo kya Katonda. Kati tegeera lwaki omulokole okaaba, n'osaba, n'olemererwa okuwulira, n'olemererwa okufuna okuddibwamuuko. Lwa nsonga ekigambo kya Mukama tekikyuka, kya lubeerera. Yesu yennyini yayogera n'agamba nti ensi n'eggulu biriggwaawo. Tumanyi bulungi nti bijja kuggwaawo, Mukama akole ebipya kwe tunaabeera. Yagamba nti ensi n'eggulu biriggwaawo, naye ekigambo kya Katonda tewali nnyukuta n'emu erisaanawo wadde mu tteeka lya Musa. Bangi abalokole mukyawa etteeka lya Musa, musuubira nti mwalireka mu ndagaano enkadde, kati mwafuna etteeka eddala. Ne mwerabira nti kye mwafuna perfection of the law. Mwafuna okutuukirizibwa, okutuukirira kw'etteeka lyonna, okutuukirira kw'etteeka lyonna lyatuukirira wamu mu Kristo Yesu. So temwalijjawo bujja ne muligoba, lyatuukirizibwa mu Kristo Yesu. Kati oyinza okumbuuza, ssebo oyogedde bingi, naye gy'ayokole mu ndagaano empya osengeke principle gy'oyogerako ey'enkulaakulana n'omukisa. Bassebo ne bannyabo, principle y'enkulaakulana y'emu kuva mu Bayibuli mu ndagaano enkadde paka mu ndagaano empya. Tubikole Bayibuli. Kanonye Yesu wayogerera, ye kennyini wayogerera. John 15 verse 7 agamba atya? Kankusomerewo naye basigambye bugambi. Sinatuukawo ne ngenda kutuukawo, naye nga mu kugamba obugambi Yesu ayogera bw'ati. Agamba nti if you abide in me and my words abide in you. Ntuuseewo. Yesu Kristo, bassebo ne bannyabo, mwabasumba abulira ebikontana, muwulirize bulungi. Agamba if you abide in me and my words abide in you. Nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe, ask whatever you wish and it will be done for you. Saba kyonna ky'oyagala era kijja kukolerwa, kinakukolerwa. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Simba wakati agambye condition, if bwe mubeera mu nze. Bangi mwalokoka kyaggwa muli mu Kristo. Naye ayo bw'agambye n'ebigambo byange, tagambye kigambo, agambye ebigambo. This can relate to instructions, commandments,
desires, my will. Ye Bible. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish. Kale ulira wish. Agambye saba whatever you wish. Tugambe nti oli ku birthday. Bakolera birthday. Ne bagamba wish for anything. Bako kiweyagaliza. N'ogamba I wish to get a car. I wish to get a kid. I wish to get married. Yesu akugambye bw'onaabeera mu ye n'ekigambo kino kibeera munda mu ggwe, saba kyonna ky'oyagala kyeweeyagaliza wish and it will be done for you. Kijja kukolerwa. In other words, kijja kukolebwa nga bw'okyagala. Abooluganda, Bayibuli eno, Bayibuli kintu ky'amaanyi, kintu kikulu. Bayibuli kintu kikulu. Musome ku Bayibuli. Soma Bayibuli yo. Kikole emisana n'ekiro. Soma Bayibuli yo. Tweyongereyoko. Yala mpunzike nemekulanda nnyo wano. Tweyongereyoko mu John. Tugende mu James. Ndi busy. Tugende mu James. James chapter 1 verse 25. James bikolayo Yakobo mu Luganda. Okebere chapter 1. Yakobo ali awo nga wakaviira ddala ku Bebbulaniya oluva ku Hebrews oddako James. James chapter 1 verse 25 agambye atya? Ayogera bw'ati, wuliriza. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Agambi naye oyo yenna atunula mu tteeka erituukiridde, etteeka ery'obununuzi, ndagaano mpya, ne yeeyongera n'agumira omwo, being no hearer who forgets, nga si muntu awulira neerabira, si muntu awuliriza neerabira, but a doer who acts, naye omukozi akola, omukozi kyokka ate era nga akola ekyo kyennyini nga bw'akiwulidde nga bw'akisomye. He will be blessed in his doing. Ajja kuweebwa omukisa mu kyakola. Yeebazibwe Yesu. Nyongereko kyawo abooluganda. Nnyinza kwongerezaako ki? Munoonya mazzi, munoonya basumba baleekaana, kitwale! Munoonya basumba basaakadde maloboozi. Kubanga oyo asakadde eddoboozi bw'akoleza essaala ogamba leero luno. Osaba mpewo. Agambye nti bwe mubeera munda mu nze n'ekigambo kyange ne kibeera mu mmwe, mujja saba kye mwagala. Naye kati mmwe ekigambo wakisuula wa? Bayibuli wagisuula wa? Oluusi tubeera addicted mu kuwuliriza abasumba kye boogera. Ntulemererwa okuddangayo okusoma ku Bayibuli.
basebo ne bannyabo saagala basalira musango kyokka tesobola butababuulira mazima saagala kusalira musango kyokka ate siyinza kwongera mazzi mu mazima nti nga gyabulule nkusanyuse mu kubuulira kankubuulira amazima Yesu kyeyava ayogera n'agamba nti alina amatu awulire biyinza obutanguwa nga pasita wo abadde akugamba nti byanguwa Mukama akuviiriddeyo enkyali ne luli naye process takes time kiwa obudde Mukama takeerewa tandika olwaleero oba enkya abangi mwagala bwagazi kusiiba mwagala kyakusiiba naye kya Bayibuli temwagala mugenze mu nsozi kusaba nkya Bayibuli temwagala ne Bayibuli eyogera ku bantu abaagala okusiiba ne balekayo ekigambo kya Katonda munnange bw'oyagala otegeera Bayibuli kyeboogera kogenda osomeko ku Isaaya somako ku bannabbi bye baawandiika mwagala okwesaddaaka Mukama mugenda muwa saddaaka lwa kusiiba nnyo kumbe Mukama agamba nti nsanyukira bwetowaze obedience obuulize so si saddaaka kikimu kyeyagamba kabaka Sawulo n'amugamba nabbi n'agamba Sawulo nti twe tomanyi nti disobedience is equal to witchcraft kyekimu ne witchcraft kyekimu n'obusamize tomanyi nti obujeemu kyekimu n'obusamize oba obulogo mu maaso ga Mukama obeera osazeewo okole ebirala Mukama ye Katonda w'omuveeko omuwe by'oyagadde omuwa Mukama asanyukira bwetowaze si saddaaka mwagala okusiiba n'okusula mu overnight si mbi mugende musiibe musabe naye nga Bayibuli kyekikulembera asomye Bayibuli aba alaze nti ayagala Mukama Katonda ne watasiiba ne bw'ataasabe ajja kufuna Metemumanyi nti Bayibuli egamba nti all things work together for good to them that love God. Nti ebintu byonna bikolera wamu ku lw'obulungi lw'abo abaagala Mukama. Bw'oyagala Mukama n'osoma ekigambo kye n'omwagala n'omanya kikyagamba kye kiri ku mutima gwe buli kintu kijja kukolera wamu ku lw'obulungi bwo. Metemumanyi nti Yesu yayogera n'agamba nti kitammwe amanyi bye mwagala nga temunnaba na kumusaba. Bwe tomanyi nti Mukama amanyi ky'oyagala even before you pray. Bayibuli yemu egamba nti the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Onaamutya otya gw'otamanyi na by'ayagala. Olina musumba akugamba nti musumba nze yaŋŋamba oluwa taifi oluwa ekimu eky'ekkumi nga nayise dda nayiseewo dda nze. Brother, sister, ogenda kuwa ekimu eky'ekkumi osigale nga bw'oli ate si ggwe abaasuuse. Tumulyako ku banno si amaaso ku banno abaakusookayo mu bulokozi
bafaanana batya. Tuya kubasumba oba assistant pastor abaddewo mu kanisa. Tumulira abeegayirizi b'ekkanisa. Sirabangako ali bulungi. Ayinza okuba nga gyali mu kyakiyo, naye abeegayirizi basabi nnyo, naye Bayibuli bakwata mu vaasi emu ku bbiri, naye embeera yaabwe eba mbi. Bayita mu nnaku mu kugezesebwa okw'amaanyi, ate ng'oluusi be beesibye mu ekyo. Soma Bayibuli yo, soma ekigambo kya Mukama Katonda wo, ojja kufuna okuddibwamu okwo. Mukama abawe omukisa. Kankome wano olwaleero. Tunaddamu. Mukama abawe omukisa. Sigadde nze Papa Favor Julius Bisaso. Subscribing ku YouTube channel yange gwagirina. Like my Facebook page. Facebook kwendinga Papa Favor. Tujja kudamu tuwuliziganye. Mukama abakuume. Abawe omukisa. Amin.